Mukaseera wano mukaseera kano tuli wano ku Lubaga Cathedral nga tuzze wakati mu lunaku olw'okusabira mikwano gyaffe abaaliko abayimbi bannakinku we twogera wano mu nda mu ggwanga erya Uganda. N'olwekyo nga wogenda mu maaso okulabika ng'olaba enteekateeka zonna nga bwe ziri, abantu ab'enjawulo of course bagenda mu maaso okulabika nga batuuka mu kifo kino ate obaolyawo okwetaba ku mukolo guno. Omukolo guno gwategekebbwa mikwano gyaffe aba Uganda Musicians Association oba bw'osobola okuyita abawuma wakati mu ngeri ey'okugezaako okuzza obwa Sseruganda mu kye tuyita music industry. N'olwekyo tuli butereevu wano ku Cathedral e Lubaga era tugenda bbanga obaolyawo tukutambuza ensonga zonna nga bwe ziri nga tukulaga abakukunavu ab'enjawulo. Mu bayimbi ab'enjawulo bensobola okunokolerayo abaali bannakinku we twogera wano mu music industry kuliko omukulu Amani Basudde, omukulu Paul Job Kafero, ate abayimbi balala ate bangi tugenda bobo lyawo nga tubakutuusaako. Sobekisoka mwaba abangi abaafa bangi okuzuukira. Soma mu kitabo kya Daniel Bulanzi Sura 12 tandikira buli lunyiriri olusooka okutuuka mu budde obwo Mikayiri aliyimirira kunga omukulu akulira abakuumi b'abantu. Walibaawo ekiseera eky'ennaku ennyingi zitaligeraageranyizibwa na nnaku zonna ezirali zibaddewo kyansi. Ekiseera ekyo ekirituuka abantu bo balitalizibwa bo bonna abaawandiikibwa mu kitabo. Mwabo abaafa bangi balizuukira, abamu baligenda mulamu obutaggwaawo, abalala mu nsonyi ne mu nnaku ezitaggwaawo. Abayitiriza balitangaliggya ekitiibwa eky'omuntu. N'abagonjula bangi mu mpisa nnungi balyakaayakana ng'emunyenye. Ebyo Mukama yabyogera. Mwebwe muyita kabiina amasannyalaze. Joseph Mugerwa nga Secretary General wa Uganda Musicians Association tuwulirize ekigambo kya Katonda. Essomo eryokubiri lyetusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gyeyawandiikira Abakolinti, Ssabo 15 olunyiriri lwa 2 tuka kwa 23. Abooluganda, Kristo yazuukira mu bafu, ye mubereberye n'abalala abagalabidde baliddirira. Omuntu ye yaleeta olumbe, era omuntu yaleese okuzuukira kw'abafu. Nga mu Adamu abantu bonna bwe bafuuka abafu, bwe kityo ne mu Kristo bonna baliddamu obulamu. Buli omu mu lubuulwe, Kristo ye mubereberye, ne kuddako abo abakristo abakkiriza nti alidda. Ebyo Mukama yabyogera. Abooluganda tuyimirire twalirize Evanjiri. Manyi nti okufa Katonda abatuyise gende byonna tulina okutuukayo. Mukama yagamba bwenimala okufa jakujja manne nange bwendi nammwe mwambeera. Awo nookufa ngono bwagambye tekuwoneka, naye oluusi okufa kubeerawo nga naffe tukwetuttemu nga kizibu okugamba Katonda nti naye yamuyise naye nga bwetutteyo. Era nga ne Katonda yeewunya nti bwe nga nakuwa myaka 7 mujjidde ku 3 nti kiki ekikuleese nti walagi yandikeza sebo ani yamukuwaze nga munywanga namukula kusente zange neefa akuwa 7 ojjidde ku 3 sooka ogende okuwemu kibooko kuba gwe weeyise sinakuyita
ngozi myaka 28 ndi boda tuwetuvuza kuti ngandijeke mikono motoka nenkona ogamba ndi Katonda yamuyise akutta mateeka navuze endima nayisiriza mukona nsookeyo bannange njero basooseyo tosotolina bugumiikiriza tukwata mateeka polisi wekulaba olukukwata emipiira gyo kwatirawo kintu ndika ngende nogenda emipiira nejabika Katonda ampise accident wiki ewedde omwezi oguwedde zibadde nnyingi nnyo nziwidde police report tekumpi abantu 29 bafa omwezi gumu nkyabo Katonda yabayise Katonda wa mutawala bwatyo nayita abawamuotuka mu Kampala bagende abalala natabaita mu ngeri eyo beere n'obuvunanyizibwa ku bulamu bwaffe nga tukuuma obulamu bwaffe ku luguudo n'obulamu bw'abalala ayi bukaba ekirungo ekitaggwaawo Oh,